wobeera nga yinginiyo evumbeera oba nga tekyasobola kusaza kitegeeza amaka gajja kwonooneka. So abaami abasinga amaanyi gaggwaawo, temukyalina maanyi nga omwami omutuufu bw'alina okubeera. Endwadde zibaleetedde obuzibu, infection zibatawanyiza sisitimu yonna, abasinga muzifuna ne mutejjanjaba. N'otamanya nti buli bw'otafunye treatment ekumala oba evumula obulwadde obwo, sisitimu egenda kukyankalana. Abalala mukoze masturbation ne zibatabangula sisitimu yonna. So buli bw'okola masturbation togenda sigala kye kimu. Masturbation bikanaku nje basomesa ne mbabuulira n'obuzibu obugirimu. Masturbation mpozi nga tubeera n'abapya abamu temukimanyi era temukitegeera. So masturbation kitegeeza ekikolwa kyonna ekikuleetera okweteeka mu mbeera z'abafumbo n'otuuka ku ntikko ng'oli bw'omu oba kye twaliise okwesanyusa, eyo ebeera masturbation. So buli bw'ogikola togenda sigala kye kimu, ate ne woba wagikolako emirundi ebiri oba wagikola dda oba ogikoze lwaleero tegenda kubeera nti ekuwafectinga kololo ogikoze. Ojja kwesanga nti bwe yagikola mu secondary oba yagikola ng'oli ku university ogenda kulaba nti kijja kikutawaanya mpolampola oba kyebbulula mpolampola, weesange nga tokyalina maanyi, weesange nga tokyalina bwagazi, weesange nga osituka ogayaala, oli mulebevu, ebinywa bizibikire, obeere nga tebikyasobola kubeera nti bizimbulukuka. So omwami yenna buli lw'okola ekikolwa ekyo kitegeeza agenda kuba toliimu wadde ettondo ly'otwanyi. Kuba masturbation ye eriwo kwonoona, eriwo kwonoonera ddala n'obeera nti omwami eyali asobola okubaako ne keweekolera eyalina amaanyi ge kati gaggwaawo. Omwami eyalina obwagazi tokyalina. Lwaki? Nsonga ya masturbation. So omwami yenna yakola ku masturbation mutuufu nga naawe weewulira tokyalina maanyi, amaanyi gaggwaawo, obwagazi toyina, naye olw'okuba nti wakola masturbation yeekuleetedde ekizibu ekyo. Obujjanjabi weebuli, jangu obeere nga wejjanjaba. Tokyasobola kutuusa mukyala ku ntikko kubanga oli nsindikanjake, oluba ofuna akabugumu bwoti ng'otondoka ogweri. Abalala n'okikola olwaleero n'omala omwezi n'omala wiiki nga tozzeemu, omubiri gw'okwegamba gwaguba tegukyegomba, naye ng'ate owulira omutima omukyala omwetaaga naye nga gw'omubiri tegukkiriza. So omwami yenna oba olina ekizibu ekyo, tulina full package yammwe. Full package eyo erimu eddagala erikuyamba okuzibukula emisuwa, erimu eddagala erikuyamba okugumya ebinywa, erimu eddagala erikuyamba ery'amaanyi. So buli wobeera ng'ofunye eddagala eryo ogenda kuddawo otereere bulungi ng'omwami omutuufu bw'alina okubeera. Kuba bagamba nti omwami omutuufu bw'oba ne mukyalawo at least beera naye eddakiika 2 ku 25. Luto ey'okubiri obeera naye eddakiika 3 n'essaawa, ate ng'oyunga buyunzi. Si bya kumala kwerowooza nti kasooke mpumulemu kamala ogendako okweyiwako amazzi ndyoke nkomewo. Nedda, yunga buyunzi, oyo mwami omutuufu. Naye olw'okuba nti abaami ennaku temukyaliwo, tebakyalabika abo, tokyasobola kubasanga. Ekizibu ki? Masturbation. Kuba bagamba nti lwaki omala eddakiika ezo? Kuba abakyala tulinga sigiri. Essigiri togenda gikumeekya mukirewo era egenda twala akaseera. Kati gwe omwami nsindikanjako w'eddakiika 2, ate abamu n'okunyiiza munyiiza ojja kwesanga nina abavubuka bentera okubeeramu bagamba naye nze omanyi ekizibu kye nnina. Nze omukyala kasita nkubira bukubizi essimu n'aŋŋamba nti nzija, obwongo ne kiyingira mu bwongo nti ngenda era ngenda kusanyuka, agenda okutuuka nze nga nasanyuse dda. Kati ne neebuuza nti mbutuufu kati omukyala bw'anajja ng'otandika kwekomamma kuba gw'anaatuuka nga gwe ebyo byawedde dda. Abalamu bamukyali mu process ey'okugenda okutandika osamba omupiira nga ye omwami yatondose dda yagudde eri. Kwegamba byonna ne binsobera. So omwami bw'obeerayo ng'olina ekizibu ekyo, jangu obeere ng'ofuna eddagala. Eddagala weeriri lijja kuyamba okubeera nti sisitimu yo eddawo bulungi ng'omwami omutuufu bw'alina okubeera. Kuba abasinga temwatondebwa nga muli bwe mutyo. Abasinga kizze buzi, kikukuddeko obugwino, weesanga nti embeera tebadde bweti naye embeera ezze ekyuka. So jangu obeere ng'ofuna obujjanjabi, eddagala weeriri. Tulinawo ne kapakalasiti. Kuba mulimu abakalambira nagamba nze sikolanga ku masturbation ekyo. Kyova era abaami mbakubiriza nenga nti oba akola masturbation totukweka, tubuulire, tukuwe treatment ey'abantu abakoze ku masturbation. Naye kati gwe batakolanga ku masturbation
jangu tubeere nga tukwaka paka lasiti kajja kubeera nga kakuyamba bulungi okubeera nti oddawo ng'omwami omutuufu bw'alina okubeera. Ate gwe eyeetaaze ka emergency nga mutuufu weewulira ebintu ebijja kutambulira bulungi, olina ekyana kiwala kikutambuziza emyaka n'emyaka naye ku luno okifunye ng'ate teweekakasa ki ky'ogenda kukolayo, jangu obeere ng'ofunaako ka emergency kajja kubeera kakuyamba bulungi nnyo okubeera nti ozannya omupiira omaleko 9 so eddagala lyonna lya habo tekulina buzibu bwonna. Ate nga tulinawo akaddagala akayamba era ku baami, kuba abaami abasinga temukyawera sayizi. Abaami sayizi zammwe ntono nnyo, ntono, ate era nammwe nga mukimanyi n'obeera ne munno mbutuufu nga talina kyafuna, talina kyafiiringa, kubanga gwe abasinga obeerayo ng'oli mumpi naye ate ng'oli munene tekikola makulu. Naawe aliyo ng'oli muwanvu nga oli mutini nakyo tekikola makulu. So omwami omutuufu olina okubeera ng'owera inches 7 obuwanvu, obunene nga wenkana ekisaanikira ky'ekinona kya 20 liters. Ekisaanikira kyakyo y'omwami omutuufu bw'olina okubeera. Naye bw'oba omanyi nti towera totuukawo awo ng'olaba obulamu, jangu tubeere nga tukuwa akaddagala ako kajja kuyamba kamukuza Habo Jerry, kajja kuyamba okubeera nti weyongerako bulungi ku size entuufu ng'omwami omutuufu bw'alina okubeera. So eddagala lyonna weeriri, eddagala tekuli side effect yonna. Bw'abeera alyetaaze osobola okubeera ng'otukubirako kwezi ennamba eziri ku screen ya TV yo, n'obeera ng'osobola okubeera nti ofuna obujjanjabi obusingawo. Ate naawe agamba nti obeera bize naye nga walyetaaze obujjanjabi, osobola okubeera ng'otukubira kwezi ennamba eziri ku screen ya TV yo ne tubeera nga tukutuusaako wonna w'obeera oli, kuba tukola deliveries wonna w'obeera oli. Obeera tetutembeeya ddagala, tetulina mmotoka etambuza ddagala, olina kubeera ng'okoze order eddagala eryo ne likutuukako. Ate olunaku olw'Emmande obujjanjabi buba bwanjawulo nnyo. So gwali yonna gy'oli tugulawo olunaku olw'Emmande gwe nga weetaaza okujja ofuna obujjanjabi bwe tukolera. Tugula olunaku olw'Emmande okuva essaawa 1 ey'okumakya paka essaawa zibeera 2 ez'ekiro. So gwabeera bwetaaze bonna ng'oyagadde okujja we tukolera, osobola okubeera nga okeerako n'obeera ng'ojja okufuna obujjanjabi obwo. Eddagala nakugambye lya Habo tekuli side effect yonna, obujjanjabi bulungi nnyo. Keerako ku makya bw'abeera bwetaaze obeera ojja nga ogende ku mulimu ng'omaze okufuna obujjanjabi. Nsonyiwemu olwekyo. Okay. So abakyala naffe nabagambye tulinawo obunafu nga ffe abakyala. Abakyala obeerawo awo, omwami yakufuna ebintu nga bitambula bulungi, naye oluvannyuma lw'okubeera naye ebbanga eriwera ne weesanganga sisitimu y'omubiri gwe yakyuka, tokyalina bwagazi eri mwami wo. Naye ate ekiba kiruma nti omwami ku mutima oba omwagala naye nga mutuufu omubiri tegwetaaga kumanya, nga ne w'obeera naye mwami n'akola buli kisoboka nga tolina ky'okyukako. Naye ekizibu ekyo abasinga kijja oluvannyuma lw'okugenda ku family planning. Mugenda ne mubeerawo ebbanga omukyala n'ogenda ku family planning gy'okozesezza tetuukaganye na mubiri gwo, ne weesanga togenda sigala kyekimu, egenda sirisa obusimu bwo, egenda kukumalamu obwagazi. So omukyala yenna ekyo bwe kiba nga weekiri tokyatuuka ku ntikko, tokyalina bwagazi wakalira, olina bukalu. N'omwami yeebuuza luli si bwoti bwe wali, naye kati ebintu byakyankalanira ddala. Jangu tubeere nga tukuwa eddagala. Tulina full package yammwe abakyala, nammwe abakyala tetwabasuulirira. Full package weeri ejja kuyamba okubeera nti omukyala wezza bujja. Mulimu eddagala erikuyamba ozuukusa obusimu bwo bw'atakyalina bwagazi, mulimu eddagala erisumulula ensulo, ate nga tukubeerako n'eddagala eryozaako mu nseke n'obeera ng'oteredde. Kubeera mbagamba nti abakyala at least oluvannyuma lw'ova mu nsonga, oluvannyuma lw'omwezi weeyozeeko mu nseke, naddala mmwe abali ku family planning, kubanga abasinga olwala olwaleero gwali ku family planning n'omala ennaku nga 3 tozzeemu kulwala, n'owayita wiiki n'olaba nga ozzeemu. So ekintu ekyo kiba kikyamu nnyo. Ate abalala neekusibira ddala n'obeera nga tokyalabira ddala ku musoke. So abakyala abali eyo
jangu obeere ng'ofuna eddagala libeere nga likutereeza bulungi nnyo kuba ate nammwe abakyala bw'obeera ntogenda mu nsonga ojja kwesanga nga ofunye n'ebizimba ofunye ebizimba ku nabaana ofunye ebizimba kwegamba ekintu kibeerera eddala nga kizibu so jangu obeere ng'ofuna ku ddagala libeera nga likozaako mu nseke obeere ng'oterera bulungi nnyo mulimu n'abakyala abamu ng'ofuna pain y'amaanyi buli lwogenda mu nsonga ng'ofuna pain ebigala nga bikutawaanya kwegamba n'obeerawo nga buli w'obeerawo gwe nga ebizibu byakujjira lwaki family planning ekuletedde ekizibu yakyusa hormone imbalance zo tezikyabalansinga hormones tezikyabalansinga olwala omwezi guno no spacingawo omwezi gumu noddamu n'olwala so kati ekizibu ekyo kibeerawo nga bwe kiri ng'akozesa ku family planning yekuleetedde okukala ekuleetedde okubeera nti oddingana mu nsonga jangu obeere ng'ofuna obujjanjabi eddagala weeriri tulina n'eddagala ly'abakyala eribayambako okwefuuzaako kuba nabagamba abakyala buli lw'ozaala tosobola sigala kyekimu ogenda kusigala ng'oli mugazi ate abalala obugayaavu bwammwe bwe bubaleetedde ebizibu ebyo ne bakutunga buzi n'ozigayaalirira n'otafaayo kuzinyiga ne zikutuka nga togasse abalamugaana sebo batunga omwana n'akuyuza n'ogaana okukutunga naye eddagala woba wagaana nga oliwulira mutufu tokyali fitting eri omwami oba omuntu we yenna gw'obeera naye ng'owulira oli mugazi jangu tubeere nga tukuwa eddagala erikufuuzaako mu nnaku 3 zokka ojja kubozzeewo ng'oteredde bulungi ng'oli mufunda ate abaana era abagala mukyala ng'oli mufunda naye bw'oba omanyi nti oli mugazi jangu tubeere nga tukuwa eddagala ng'olifunzeeko tulina n'akazigo kammwe abakyala akabayamba okubeera nti byonna omaze obikola naye ate nga bw'oyambala tonyuma olubuto olunene lukoma eri wazaala olinga ataazaala jangu tubeere nga tukuwa akadagala akasala ku paati yonna gy'obeera oyagadde tulina akadagala akakuyamba okusala ku lubuto oba abakyala abalina amabeere amanene nga mutuufu naawe bw'oyambala nga kiri wasi olaba tonyuma jangu obeere ng'ofuna akadagala ako kajja kuyamba okubeera nti okendeeza ku paati yonna gy'oyagala oba lubuto oba amabeere ge manene mulimu n'abakyala balina ebikonokono ebinene nga bali agadde obikendeezaako akazigo ako kasiriminga bulungi nnyo ate nammwe abaami ng'olubuto lunene lwewaggula lukoma eri lwakendeeza ne patisi ezimu lwakunywa jangu obeere ng'osobola okukozesa akazigo ako kajja kuyamba okubeera nti kasiriminga paati gy'obeera oyagala ate tulina n'akayamba okugejja naddala mu abakyala wetaaza oteekako bamuzi hipusi oba entumbwe nga mutuufu naawe oyagala oyambale nga hipusi zikoma eri jangu obeere ng'ofuna akazigo ako kamukuza extra herbal jelly kajja kuyamba okugejjako paati yokka gy'obeera oyagala ate wabaawo n'eryokunywa kubanga buli omu aba nekyayagala oli ajja kugamba nti nze njagala kugejja nzenna ndi mutini eddagala eryokunywa weeriri erikuyamba okugejja wenna oba oli mwami oba oli mukyala ate n'eryokunywa era erikusala wenna oba oyinza okubeera gwe ng'ate oli munene nnyo kuba oyinza okulaba nga gwe oli munene nnyo mulala mutono naye nga walyagadde otuuke ku sayizi gy'oyagala naye ng'ate yayitawo jangu obeere ng'ofuna eddagala liba lyakunywa erikusiriminga wenna eryo liba lyakunywa lisale ku mubiri gwe okutuuka ku paati gy'obeera oyagala eddagala lyonna lya habo nagambye tekuli buzibu bwonna beera ng'onkubirako ng'oyita kweza ennamba eziri ku screen ya TV yo kweza okusomeramu eri 0705 74 47 waliwo ne MTN 0788595928 biko ne Airtel era endala eri 0706 6555 ezo n'ennamba ziri okwo ku screen ya TV yo beera ng'ozikubako ate gwe atasobodde kujja wetukolera nga weetaaza obujjanjabi tukola deliveries tuba tusobola okukutuusaako wonna wonna w'obeera oli so beera ng'oyita kweza ennamba obeere ng'otukubirako bw'oba weetaaza okujja okwejjanjaba buli kimu kyonna kijja kuba nga okifuna bulungi nga bw'okyagadde so abakyala nga tewatyaba nku nga wali agadde okutyaba ku nku oba ogezezaako biganye wali agadde okukolako naye nga okikoze owulira okikoze obikooye tebijja tebivaayo oba obikola biddayo tulina eddagala lyetukuwa bw'aba asobodde okwekolako tulina eddagala lyetukuwa lyosooka otutuulamu erigonza omubiri olituuliramu ennaku 3 ate oluvannyuma ne tukuwa n'eryokukozesa n'olikozesa ennaku 6 bw'aba asobodde okwekolako
ojja n'obifuna n'obitwala n'obeera nga weekolako n'otuuka ku sayizi gy'obeera oyagala ate gwe yagamba nti butuufu ngezezaako biganye mbikoze nkoye wenkoma byakona biddayo eddagala tuba tusobola okulikuwa oba ne tukolako nga ggwe abeera asimye n'ogamba mutuufu biganye mbikoze tuse wenkoma biganye tuba tusobola okuyambako kubanga aba yagadde okukolerako ewakaawo tulina ba mobile senga abasobola okutuuka wooli ne baba nga bajja ne bakolerako wooli ate gwe abasobodde okujja we tukolera oba oli wala naye nga waleetaaza okubeera nti ogenda okujja n'oddayo nga biwedde tuba tusobola okukusuza tulina ebisulo wosobola okukusuza n'obeera nga tukolako bulungi n'ogenda okuddayo ng'omaze okubeera nti oli talatibu nga buli kintu kiteredde bulungi nnyo so gwabeera atwetaaze tusangibwa Wakaliga wokka ogenda mu paaka empya n'olinnya natete Wakaliga n'ogamba kondakita n'akugiramu Wakaliga petrol stable tuukawo n'obeera ng'onkubirako ezo ennamba eziri ku screen ya TV yo nagambye obujjanjabi bwaffe bwonna tekuli side effect yonna tujjanjaba obulwadde nga kandida wawe oba eri eyo ng'obulwadde bukutawaanya busibyeko akanyaga obujjanjabi buwonamu wiiki oba mwezi oba ne bumala omwaka gumu ne bukomawo jangu tubeere nga tukuwa eddagala eriflashingira ddala okuviira ddala mu nseke kuba akawuka ako keekweka kazibu nnyo oyinza okulaba nti leero kajjanjabye n'obeera nga tokyasiibwa tokyabundula amazzi naye ne weetawo akaseera katono ate ne kadda jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo kuba kandida abamu abalemesezza okuzaala ojja kwesanga nti wafunako ku infection ya kandida naye onoonyeza omwana akubuze ogezezzaako byonna byonna obikoze omwana agaanye jangu tubeere nga tukujjanjaba tujja kuwa eddagala lisembezaako amagi n'eddagala eryozaako mu nseke ojja kubeera ng'oterera bulungi ate we muba nga muli bafumbo nga mulina infection ya kandida mwenna mwejjanjabe oba oli mwami tewejjanjaba wekka oba oli mukyala jjanjaba ne munno n'omwami wo mwejjanjabe bulungi nnyo musobole okubeera nti mukola ki akalwadde ako akawukamu kagobera ddala kuba akalwadde ako akawuka bw'otakajjanjaba kugendera ddala ojja kwesanga kakuleetedde ebizimba ku nabaana olw'ensonga nti katereka amazzi amakyafu kumwa gwa nabaana newesanga nti abamu kyekibagaana n'okuzaala nabeera nga takyasobola kuzaala so eddagala weeriri jangu obeere nga wejjanjaba naawe alina kabootongo ate kabootongo mu abaami abaafekitinga nnyo olw'ensonga abasinga abakendeezezza amaanyi g'obutonde newesanga nti walina amaanyi naye kati tokyalina waggweramu ddala nga ne bw'okozesa eddagala eriritya kasobeera nga tojjanjabe kabootongo kuggwamu ng'oli ayinza okugamba nywedde kuli amaanyi neetereramuko katono naye era ddakiika ne kikomawo lwaki olina kabootongo so kabootongo oyo jangu tumujjanjabe osobole okuba nti ojjawo kiri kubaka ezo zezimu ku effect za kabootongo bw'obeera naye ogenda kwesanga nti amaanyi gabuze omwami yali yeesambira obulungi omupiira obeere ng'oli waddayo ku ziro tokyalina kyosobola jangu obeere ng'ojjanjaba kabootongo abalala akulekera amaanyi naye n'obeera ng'owunya nga buli wojjamu engatta abantu badduka bw'oyogera akamwa kawunya jangu obeere ng'ofuna eddagala lya kabootongo ojja kubeera ng'oterera bulungi nnyo ate naawe yeetaaza okunaaba ku kyogo weetaaza okutangaaza emikisa gyo ekyo kyo si kyayagala nnyo nkyogerako kuba nabagamba nti omukisa gutomera yeetegese ate omukisa gw'ogunoonya so kyemba kugamba nti jangu weeyambulule onaabe ku kyogo bane tutambula mu makubo newesanga nti gy'otambulidde nadde abano bankeera nnyo okugenda kukola nosanga ku makya mu sitensi nebo amasaŋŋanzira nga mulimu abantu abayiyeemu ebintu bye beeyambuludde ebyewongowongo so gwayitawo agenda bitomera ggwe kyemba kugamba nti oba olina okubeera nga weeyambulula obuka ebintu mu makubo by'otamanyi gye bivudde ebitali bibyo byotomedde obutomezi jangu weeyambule ku bisiraani jangu weeyambululeko amalogologo buli kintu ekyeyambulule ebitali bibyo byonna ebyeyambululeko jangu ofune ku ddagala ery'emikisa ofune ku ddagala erikukuuma erikutangira ekyo kyonna kiba kyogo so jangu obeere ng'onaabako otangaaza emikisa gyo ate naawe ali eyo nga toweebwa banaye obutaweebwa kintu kibi kiruma nnyo okubeera n'omuntu wo butuufu ng'olaba alina naye nga takuwa oluusi nga tebwagenda mbalala nga baabawa naye ng'ate ggwe oluusi olina omwami wo waka alina naye nga takuwa ate abeebweru nga balowooza oli bulungi kumbe nga tolina wadde nakyomufunamu byonna biba bisiraani jangu ofune ku muweebwa jangu otangaaza emikisa gyo buli kintu kibeere nga kikutambulira bulungi nsonyiweko so buli kintu kyonna weekiri
gwe yeetaaza okubeera nti toweebwa toganja toyagalibwa olina olutwe jangu tubeere nga tukola ku nsonga ezo ate gwe alina omuntu wo nga yakubulako waleetaaza omufuna jangu ofune omuzza bagenda jangu ofune omuvunamira byalo omuntu oyo abeere ng'akutegeera bulungi nnyo buli kintu kyonna weekiri jangu tubeere nga tukwasaganya ensonga so ebintu ebisinga abantu abasinga ffe tubyesibako buli wobeeraawo nga tewenoonyeza kikyoli n'obeeraawo n'otula neweesirika n'oteddaabiriza ebintu byonna bijja kubeera nga bikulemerako so eddagala lyaffe lyonna nagambye tekuli side effect yonna eddagala lya habo gwabeera alyetaaze nga tosobodde kujja wetukolera tuba tusobola okutuusako obujjanjabi bwonna wobeera oli ate naawe aba asobodde okujja ogenda mu paaka empya n'olinnya natete wakaliga n'ogamba kondakita nakugiramu ewakaliga petrosite bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira kwezi ennamba ziri awo ku sipiini ya tv yo buli wokuba ku nnamba ezo nga ziri bize sigala obeere ng'ozikubako oba zikoppolole zonna era y'ensonga lwaki tuziteekawo zonna obeere ng'osobola okubeera nti okola ki obeera nazo bw'okuba kwemu ng'ebuziza netiwaka sigala ng'okuba ku ndala zonna bwe yeetaaze derivale tusobola okutuusako obujjanjabi bwonna bw'obeera weetaaze naga nti olunaku olw'emmande obujjanjabi bwa njawulo nnyo nnyo era gwabeera asobodde okujja oba oyinza ogamba kankeere mpitirewo ngende ku mulimu nga mmaze okufuna wa pakeji yange oba okufuna akazigo kange oba okufuna ekyogo kyange ate ekyogo kino kirungi olw'ensonga nti newoba oyagadde kitwala waka osobola okukinaabirayo olw'ensonga tekirimu byebyo byakuziza ne bw'ogamba ogenda kinaabira mu kinaabiro ky'omu nnyumba ne bw'ogamba ogenda kinaabira mu kyolukale tekirina buzibu olw'ensonga togenda kunaaba kisigale nga kirembeseeyo amakoola nedda twakiteeka mu powder form ne woobeera ng'onaabidde mu kinaabiro kya lukale teri agenda kusongamu mumwa tiwanaabiddemu eddagala so eddagala lyaffe eddungi nnyo terina buzibu bwonna omwami ng'amaanyi gaabula amaanyi gakendeera tokubanga ku saluti bukyanga obeerawo jangu tubeere nga tukuwa eddagala eryo wakola masturbation buli kintu nekyekyanga tokyasobola kubeera na mukyala n'omuwa essanyu tokyasobola kutuusa mukyala ku ntikko buli kimu kyokega kyakwekyangirako jangu obeere ng'ofuna obujjanjabi eddagala weeriri eddagala lya habo tekulina buzibu sayizi yo tewera wenyoma mu sayizi jangu obeere ng'ofuna akazigo akakongerako ku sayizi yo obuwanvu n'obunene ate naawe omukyala oba oli eyo onoonyeza omwana abuze kobeera omwami kuba n'abaami abamu osobola obulaminga omukyala nti yatazaala naye ng'ekizibu kiri ku ggwe nga ggwe enkwaso zo nnafu nga newobeera n'abakyala batya omukyala n'aluba n'ava ewuwo n'agenda ewala ng'asobola okuzaala naye ng'ewuwo tewali mukyala gwe wa lubuto enkwaso nga nnafu ekyo abaami abasinga kyabalema okumanya buli woolebera n'omukyala nga tazaala oluza ye yatazaala oluusi ekizibu kiri ku ggwe oluusi n'ozaala ng'ozaala baana bawala bokka oba n'ozaala balenzi bokka jangu obeere ng'ofuna ku ddagala gwe omwami atazaala enkwaso nga nnafu jangu tubeere nga tukuwa eddagala lijja kuyambako osobola okubeera nti ozaala naawe omukyala nga onoonyeza omwana akubuze oba wazaalako naye ng'oyagala okwongera okuddamu okuzaala nga bakyagaanye jangu tukuwa eddagala abamu mugenda ku family planning niwesanga nti amagi gagenzeeko olububi nga ne bwolibeera n'omwami otya tolifuna lubuto so jangu tukuwa eddagala eryoza mu nseke n'erisembeza amagi buli kintu kyonna kijja kuba kitereera bulungi nnyo eddagala eryo lya habo terina buzibu bwonna era nkibagamba so bw'obanga weetaaza obujjanjabi nga tusobodde kujja wetukolera beera ng'onkubirako eddagala eryo lijja kuba likutuukako kuba nakugambye tukola deliveries wonna 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 w'obeera oli obujjanjabi bwa busobola okutuukako ate gwe aba asobodde okujja wetukolera genda mu paaka empya linnya natete wakaliga ngamba kondakita akugjemu ewakaliga ku petrosite bw'otuukawo osobola okubeera ng'onkubirako ezo ennamba eziri ku sipiini ya tv yo ate gwe abeera ava natete era olinnya ezidde e Kampala nga ziyita wakaliga ne bakugiramu ewakaliga ku petrosite era kyekimu n'obeera ng'onkubirako ku nnamba ezo ez'amasimu so olunaku olw'emmande nabagambye obujjanjabi bwa njawulo nnyo nnyo era gwenna ali gy'oli osobola okukeera ku makya kuba tuggulawo essaawa emu paka essaawa 2 kubajjukira ennyonyi enkeeze yeri olusirimmanyi so bw'oba tosobodde kujja osobola okukola oda obujjanjabi ne bubeera nga bukutuukako wonna w'obeera oli ndowooza olw'ensonga y'obudde
ndabika nga sigenda sukkawo wano kambagaliza okubeera obulungi musule bulungi mumakya obujjanjabi olunaku olw'emmande bwanjawulo nnyo mubeere nga munkubira ku masimu oluba nange ndatandika receivinga amasimu gwe aba yagadde okwogera nange mwennyini ngenda tandika okubeera nga receivinga amasimu gammwe mbeere bulungi mweraba. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwokubiri jangu omusajja wa Katonda Pastor Andrew Jengo abizaayo agenda kubeera nga asiiga amafuta. Oyina embeera gy'oyitamu, omwana agaanye, obufumbo bukugaanidde, embeera yonna eyo gezaako kubanga ojjanga ennaku z'omwezi 14 osinkane musajja wa Katonda Pastor Andrew Jengo agenda kubanga akusiiga amafuta. Jangu n'ensigo yo ya mitwalo 10 gyokka osigibwe amafuta wano ku Revival Christian Church ekawala n'omusumba Andrew Jengo abizaayo. Okumanya ebisingawo kuba ku namba z'essimu zino